aba bobanga gwe obadde ononya MP ononya legislator agenda okubaga amateeka agenda ogamba speaker nti awonedda nti kino si kituufu neetaaga luyimbazi nalukola Elias nebwe mbanjagala foot soldier nina kutwala Muhammad Mutazindwa naye bano bo beetegekera ddaba foot soldier. That's why bwe baali mugikwate koto gikwatako wala abayiwa amagye ne speaker n'agayita ne gajja mu parliament ne ku tteeka ly'emmwanyi era gazze gabakuba embooko. Kati enkola y'aba foot soldier Mwami Museveni yagyetegekera nnyo era Mwami Museveni enkola y'aba foot soldier manyi Museveni muntu akoppe nnyo walabye w'ekkongo yasse ba foot soldier tekikwewunyisanga nga Museveni yasse ba foot soldier wano ne babakwata ne babasaako ebisangosango. Tunuli omusango gwa Kizza Besigye oguli mu court martial eri guno gwe yaddize Kenya bazze ne bakolako amendment ne bateekamu ow'amagye suspect number 3 nga bamaze okulaba abannamateeka balukwa Besigye bali mu kuwakanya omuwozesa mu court martial. Kati suspect number 3 oyo bw'oba oyagala okumanya omusango gwe omugaso gwe ogwamuleesezaawo noonya omusango gwa Bright Africa Gabula Attorney General versus Bright Africa Gabula. Omusajja oyo bamukyajinga treason ne bamusalira omusango gwa kufa naye ng'omukyala alumiriza nti baakolanga naye obuyeekera abalamuzi gwe basinzirako okusalira Gabula Bright Africa nga Gabula Bright Africa tamulabangako era nga tamumanyi n'ebintu bingi nnyo baloyazi ba Gabula Bright Africa baakuba ebituli bingi mu bujulizi bw'omukyalo oyo. Abalamuzi ne bagamba nti waliwo bino na bino na bino na bino. Kati ye mukyasajja oli gwe baagasseeko era twagenza okuzuula ng'ow'amagye oyo gwe baagasse mu musango gwa Besigye ate convict abadde alina emisango lwedde nga baamusalira nadda bamugye eri ebamuwa combat yagiye mu Kaguyaate bajje bamuwozese buli gwanakkiriza nti Besigye nze namuteeka ndowooza n'ekira kyongera okunyweza ensonga ya Besigye okuwozesebwa mu court martial kubanga baba bakutaddeko munnamagye mu mwakola ebyobuyeekera. Kitegeeza omunnamagye tawozesebwa mu court naye ffe twemedde kantugamba andi akagurupu ako kaleeta Kyagulanyi nga kamulabye nti muyimbi ne kalowooza bayinza okukozesa Kyagulanyi ng'eddaala eri batuusa gye balaga kale ate Kyagulanyi n'abatolokako ng'ate ye mulala ng'enkola ye ya ghetto ndala nnyo ku yaabwe. Kaakati ako kali frustrated tebamanyi wa wakudda tebasobola era balowooza nti Kyagulanyi kyekizibu kyabwe so si Museveni naye ng'ate Museveni atwawudde n'atuusa ku leve eyo kyekizibu ky'eggwanga ekisinga okuba ekikulu. Bw'otunuulira omubaka Joyce Baagala teyalina political background nawulidde bagamba mbu ayagala nakwetonda kukomawo teyalina political background teyalina era abalonzi tebalonda Joyce Baagala abalonzi balonda Ambulera. Bw'otunuulira omubaka Julie Kakande ow'e Masaka n'okumumanya simumanyi ate nga ndennyo mu byobufuzi kiri awo kikazi kinene bwe kiti. Bw'otunuulira n'omubaka Abedi Bwanika ono yali yalemwa buli kintu alina ekibiina kye nga yeyekka ye pulezidenti ye secretary general ye chairman ye muwanika ye memba buli kimu nga kiki eyakikwata n'akisooka kibiina kyange sooka osigalawo mala ogende emagere eno ndabe afune amaanyi eno. Abantu abo benjogedde abasatu bwe batuuka mu parliament ate beefuula nti bawuliriza mpuuga okusinga omuntu omulala yenna era abamu babakazaako nagwe bafuutu soja ba mpuuga. Abantu abo mpuuga n'abayambako okudda mu parliament tayinza kubayamba yadde olunaku olumu wadde nga basuubiza okubayamba. Nakyemalira bw'aba akola emirimu gye nga ye mu nkola ye yonna yonna ey'ebintu bye nga bw'ateeka okubikola ebyo abibala. Nakyemalira olwaleero abala kinafuya balala bw'abala ekinafuya abalala kitegeeza ki nti ye yaba asigaddewo. Omanyi awakula ennume tewakuleemu nga teziinaaziraawa naye bw'aba waaziraawa emu ekola ki ekula era ennume ekulawo ng'oli ayagala wabeerewo emu kati ye yayagala ebeere nga yennume ki nga yennume ku kyalo eriko
kakati webanga yennume ku kyalo eriko ngera kyayagala olina okumanya nti ekyo kyakola. So bano entambula gye batambuzaamu ebyobufuzi byabwe Nakyemale bwatu bw'abaagala butereevu era ekyo kyagala bamukolere kubanga gye bakoma okunafuya ye gyakoma okusigalawo nga ye munene. Nga Twaha Kagabo ate ye teyajja Wampuuga. Yagenda wa Piraawo. Ani omulala yagenda naye ne Kakembo wa Piraawo? Ani omulala? Kakembo tategerekeka yeebulizabulizaawo akyali wa Mao alabika wa DP ndoze ya Mao naye agenda wa Museveni. Nezo teri kyenjagala ku Nobert Mao nga kusaanyaawo DP. Ali serious. DP kyeyatukola ffe abaludde mu byobufuzi nayo kyali kinene. Twatandika byobufuzi twatandikira mu DP. Era Nobert Mao ogwo omulimu gwe yakola okutugirawo DP. Nze sinna Nakyemale ya muwano ogukola nange mwebaza. Nakyemale abawadde emirimu. Mao akoze omulimu gwe mu butuufu bwagwo. Naye era Katonda yamuyamba kwe kumuddiza obulamu. Mao yali afa. Anga yingini basibansibe. Abagitwa Nairobi. Nakyemale n'amusibira yingini n'amuzza engolo. Omusajja yamusiba yingini ali Nairobi. Era awo agamba tayinza kuba ku gavumenti. Naye ye kyeyakola yafuniramu ne kuba n'emirimu. Yafuniramu banne emirimu basiganda. Bampuuga bo bafunye ssente anti. Nakugamba ddiru yaabwe yali ya biliyoni 19 ze baasaba Museveni. Museveni nakkiriza nti ajja kubawa 8. Ku 8 n'abawaako 4. Ku 4 ne bafunako 3.8. Nga balina gwe baali balina okuwa miliyoni 3.8 ne batazimwa ne bamuwaako 2. Ne bamulimba nti ezo ze tufunye. So batambuza mirimu kati ate n'agenda maaso n'abalinyira. Era bo balabako beevuga ssebo. Tebalinga nze kati atambuza ebigere mu kapale kana akasiiwuufu. Basajja banyirira bo balaba kati siri ayolesa mubiri. Sebe bali abali abedda okunoonya nga basajja bagumu ate kati basajja bagundi. Kati mukaako omuyita n'omulemu mutegeera. Ne bw'okuba essimu tagikwata. Bw'oba oyagala kigezeeko omukubireko omugambe ni mukaako nkwetaaga naye wano wetuli teyavangawo. Takyakwata simu. Siina kyamaanyi kyensuubira mu Muwanga Kivumbi kukola. Lwaki nkugamba nti siina kyamaanyi? Ebbanga lyabadde ssentebe wa Buganda Caucus nga ne ba Muyanja Ssenyonga ne Kiwanda abaali aba NRM twabawulirako ko nga at least balina kiboogera nga ate tumanyi nti NRM ye mulabe wa Buganda asooka. Naye nga twabawulirako ko naye nga ye tetulina kantu konna ke tumuwuliramu okujjako kumulya ku Radio Simba ne CBS nga kwatugambira nti nze mbaka nze nkulembera ababaka ba Buganda. Naye nga bo ku ground tubalaba ne kibakoze tetukiraba. Abaana ba Buganda abavundide makomera nga ta stage nga yobeera yonna. Gamba nti balwanire tubasikeyo. Ate nga n'abamu ba mu kibiina kya abasinga obungi. Kubanga yalize mu capacity ye nga ssentebe wa Caucus ya Buganda. Nze nina ekintu kimu kyokka kye mutiyako. Kwe kubanga abasajja abo bakyali bonna wamu. Akabinja kalimu Mpuuga, kalimu Nambooze, kalimu ono mulayete yadda. Kati gwe balabira mu UID ogamba Kasibante. Kalimu munnamateeka ono w'Ebusiro. Omukwano gwange Medad Lubega Segona. Naye muggulu oyo. Allah. Wakwata mu nsawo abanga akwata mu meter box y'amasenzo gayinza okumukuba. Abo tosobola kubaawula. Ne bw'omuuna ekifo oli akubiro ly'akasimu. Kalimu ne Liyasi Lukwago. Naye Kyagulanyi naye ayagala okufaananako Museveni. Alina ebintu bingi byakoze nga abalala byabalema. Tomanya. Dream Restaurant and Takeaway bakafulumu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kw'ossa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandigeya okuliraana akatale ku Byashara Road, Mulondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo tenga bya mulembe. Bantu banji oba batono wesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 0755 ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation. Tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma. Gwe ayagala delivery wonna wooli kuba ku namba zino. Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda. Nakakazigizigi akakanayo cyane
era bwe tujjidde olwaliro ku mpewo wano ng'akakiiko k'ebyokulonda kaatadde dda enkalala z'abantu ku miruka eyo abantu bagende bakebera amannya gaabwe ku miruka n'ebirala naye eyo si gyendi ndi mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform ng'erwaki njagadde twogere ku National Unity Platform bwe twayingira akalulu aka 2021 mulimu be bayita abalulira mu nnyana abajjiramu kubanga nti Yesu bwe yayita bagamba Yesu bwe yayita kinne kyebalo n'ebirala ebyajjiramu abaana ba Katonda bwe bajja okukiika n'ab'omulabe Sitaani nabo bakola ki kati ne Nuupu bwe yali egaba kaadi mulimu n'ab'omulabe Sitaani bwe yaweeramu bangi era mu abo mulimu abo bo abaamala ne bakiragira ddala nga bambadde amaliba g'engo era eyo muntu abalaba nga Kagabo mulimu Kagabo Twaha wa Bukoto mulimu Jimmy Rwanga wa Buyikwe mulimu Julie Kakande omukyalo oyo wa Masaka so yankola byo omukyalo yawangula ekikyalo ekyali ekikulembeze ekikyalo kye Masaka ki babiri Kabanda ekikyalo kya DP ekikyalo yali mukozi nnyonyo mulimu Abedi Bwanika Kamanyi Kimanya Kabonera mulimu omukulu mwennyini Mpuuga Mathias Nsamba omuteeketeeke wa Kabaka n'ebitibwa bikulukuta paka ku bigere mulimu Kazibe Bashiri Mbaziira ono Wekawempe mulimu Salongo Bwatekamwa Kakembo Ntebe Municipality mulimu Joyce Baagala Ntwatwa ow'Emityana n'abalala abatavuddeeyo mu lwatu bano bebyogedde Wakayima Musoke Nsereko naye ali kwabo Nansana Municipality Nsereko Nansana Municipality abo be bavuddeyo openire okwambala eddiba lyengo okulaga nti ffe twajjira mu bugizi tetwali bammwe mbadde ntula ebyobufuzi ng'egibidde bitambulamu Salongo Erias Lukwago ne FDC ye Katonga wiiki emyezi gino bagimazeeko nga bali ku kakiiko k'ebyokulonda kaba assurance nti banaasobola okusimbawo ba candidate ekibiina baganye iseeganyo kiri organizing abo nga bakyali awo n'entunulira ekisinde eky'omukulu Mpuuga simanyi oba kisinde oba kibiina kya byabufuzi Democratic Alliance Mwami Senta Musonda kyenkubuuza abantu bano abajja mu mbeera eyo ne tubawa era ne bafuna kaadi ne bayingira parliament esaawa zino nga bamaze okutulaga ebyobufuzi byabwe awaddako wano bigenda kutambula bitya ekyo njagala obe ng'okimanyi nti n'omukulu yennyini nannyini kibiina omanyi wano waffe e Uganda akulembera ekibiina tumuyita nannyini Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu ebyo nga bw'obiraba tolowooza nti naye abiraba era wamulabye ejjo ng'agenze e Dubai okusalawo okugenda ne Kapere Tata Trump nga bamasuuti we bali n'alekawo abamasuuti balooya n'agenda ku ttuwa eyo ng'agenze na Tata Trump tolowooza nti tategeera ayina kyakola era ayina kyabala bangi ku abo boolabye b'oyogeddeko baali ba foot soldiers era ekyabaweesa kaadi nga n'omugenzi Ssegirinya omutaddeko kwali kujjayo ekifaananyi kya people power mu parliament balabikanga abajja okusobola okujjayo ekifaananyi kya people power mu parliament awo oli mutuufu Bakazibe Bashiri tubajjukira mu programu zaabwe ze baakolanga ez'akabi mukwano gwange Alan Sewanya nawe Makindi abo bonna wabalabanga biki bye baakolanga naye tumaze okuzuula nti eri obupuusi bungi obulabikira mu kifaananyi ky'empologoma naye nga bupuusi kati gwe bw'okalaba n'olowooza nti mpologoma naye nga kapuusi kati ekiseera kino kye tuddako tuteekwa kuba beegendereza nnyo era bw'owulira bakasiba nte nga bakugamba nti NUP terina structures okulonda kuteekwa kubeera mu structures kiki baagala kuggulirawo omulabe NUP ekole structures nga zonna zaba NRM bajje bazeesogge kankuwa ekyokulabirako Kasule Ssebunya Kibirige Ssebunya nga afudde mu 2008 baateekawo by election ndi omu ku beetaba mu by election eyo nga candidate wa People's Progressive Party naye mu constituency yonna mwali mu polling stations 26 polling stations nkubuulya si ntono zonna mutususe 17 tulina polling stations 18 nga mu 6 naye waaliwo polling stations 26 nga ku mmeeza ba candidate bonna bali represented
naye nga bali representative baba candidates bonna ba kibiina eki kimu ojjaawo nga gwe Center Musewanda gwe candidate wa People's Progressive Party nononya agent wo akumira akalulu awo ne yeesowalayo nga yekimbowa era n'okwata emitwalo gy'omusanvu n'ogimuwa n'omuwa akacupa ka soda n'omuwa ne keeke n'olinda DRA form akawungezi naye nga kimbowa wa NRM era nga NRM ye yamusindise atuulaawo akukuumira akalulu bwe batyo akalulu bakatubbangako kati ebyo tubimanyi nabano abaagala structures baagala NRM tukole structures bwe zityo ng'abantu basanga ku kyalo nga ba NUP naye ng'ekyamazima ba NRM so baagala ensobi nga buwala batwatwala nnyeko mu lukiiko lwa district lwa parliament e Kampala naye ng'ate Makindye ye yali leader wa opposition muki ye leader wa opposition mu Gombola Council ye Makindye nga wa NRM kubanga mu awo NRM ye yali mu opposition era nnyeko nga leader waki wa opposition gavumenti ngeba n'obukodyo bungi naddala gavumenti eyabayeekera era gavumenti yabayeekera bw'oba onaakolagana nayo buli kyekola oteekwa okukyegendereza bw'akuwa eryenvu ng'enjala ekuluma otunulira nnyo eryenvu eryo n'osooka obuuza ye lwaki taliridde nga naye wedde enjala emuluma bw'omala galivaabiira ojja kwesanga ng'ogenze kati mu nkola y'abayeekera emisege mingi nnyo gyambala amaliba g'endiga ng'ekigendera kyago eki kulya ndiga kati abo b'oyogeddeko era bagenda okujja mu NUP nga ba NRM si NRM ekibiina naye nga ba NRM Museveni nga bawagizi ba Museveni era be boogera mu parliament naye bakola byonna biyamba Museveni kunywera mu buyinza bano bakakembo w'entebe omanyi waliwo enkola nnyingi nnyo ffe ze tukozesa mu nkola y'ekiyeekera singa tugenda mu kulonda nga Kimbowa olina abawagizi 10 nga nze Sewanda nina abawagizi 5 engeri yokka gye nnyinza okuwangula mu Kimbowa kwe gwogera n'abantu 6 kubali ewuwo ne mbagamba nti nze temumpagira naye ate mbeegayiridde akalulu kamwe temukampa naye temulonda Kimbowa obuledde oba baganya omuwa naye omukaaga ne gutuula wabbali ne Kimbowa naye n'amanya nti abasajja baganye buganya okulonda tebakawadde aliwa tebakawadde oli naye mukaaga bwe gutuula wansi ng'obadde olina 10 nga nze nina 5 ani abawangudde akalulu oba 5 abakuwangudde naye ng'omukaaga gukoze eki tegulonze bulonzi ebyo babitukola wadde ogambye eri nti batimbye enkalala z'abalonzi naye ekyo nkikugamba bulijjo okutubba mu bululu kigenderere bano bannaffe bakibala ffe ne tulowooza nti ente zezironda naye ente si zezikola ki si zezironda wabula bamanipulatinga system nejja ngeri biased nga mu mbeera zonna gwe ne bonoba olina abawagizi 10 ng'oli alina 20 ababa 10 bajja kulemererwa okulonda abe basobole okulonda mu ssaawa emu mu lunaku tulina essaawa 10 bw'okwongerayo okuva ku ssaawa 10 ze tulina okukuggalamu n'okutwala essaawa 2 ez'ekiro oba okwongeddemu essaawa 4 essaawa 14 z'eddakiika 8 mwameka mwana kubanga essaawa 10 zibamu eddakiika 6 n'essaawa 4 z'eddakiika 8 mwana nga buli mulonzi amaze ku kabokisi tugambye bakoma ssaawa 12 ez'ekiro tugambye 2 anti twongeddeko essaawa endala 4 ne tutuuka 2 ez'ekiro tukyalonda oba tuli mu kubala tulonda tuli mu kulonda tetunnaba kubala twongeddeko essaawa mmeka endala 4 ne tuba n'eddakiika 8 mwameka mwana eddakiika 8 mwana omulonzi ekitone ennyo eddakiika gy'amalaawo noonya erinnya lyokola bwoti ne bwoti tuba n'abalonzi 4 mwameka 4 nga tulonze paka ssaawa 2 ezaddi ez'ekiro naye bwe tukoma ssaawa 10 nga kulonda bwe bakuggaliddewo abali ku layini
tuba n'abalonzi 3 kati nze Maganjo w'ennondera naye otulowooza nti ebyokulonda bituukidde mu budde bayisaawo emu bakoze eki bamaliriza baguddewo emu ku makya baguddewo tutandise okulonda temubadde emuddire yonna kati nze w'ennondera waliwo abalonzi 1,356 ye polling station emu kwenkubira akalulu ewa Mwami Museveni teriyo polling station esussa balonzi 305 ate gwe ng'obalina just ku polling station teriyo polling station balonzi 305 wane wange nkugambye polling station gye bongedde emu eriko 1,300 nga bonna bajja kulonda paka essaawa 2 ez'ekiro kugenda kulondako abalonzi 402 2 ku 1,300 waba wasigaddewo abalonzi kumpi 8 mu 10 abatalonze kati yooli oweeri ekiruhuula n'agabanya obubokisi bwe 355 abo 355 olwokuba tugambe ntulina essaawa zironda abantu 404 355 we tutuukira ku ssaawa entuufu baba abalonzi baweddeyo dda era balonzi 1,000 nga bonna baweddeyo kati ate wo ne bakola ekirala tugenda kati mutereze enkalala z'abalonzi era Kimbo abakubudde n'okubulya nti awo woolondera ku lunaku lw'okulonda ojja tuuka awo ng'erinnya lyo teririiwo ogambye nti ate nze najja wano nendikebera station gundi nawe ogendewo nga teririiwo ogenda ku A to Z bakusindika ewaala MN nga nawo teririiwo otambula polling station 4 nga tonnazuula linnya lyo nga n'obudde bugaziwa bangi beetamwa ne babivaamu abalemerako baddamu ne banoonya naye banoonyeza nga be batono mwami ebyo by'olina okutunuulira n'obiraba nti bano bannaffe babala ki naddala kino ekitundu Buganda kizze kiwa abakulembeze bonna abazze bakulembera Uganda eno omuzungu kyayita headache kibazuzumbya emitwe ate wali gwe mutima gw'eggwanga kyekibadde kibayita okuzuzumba emitwe gwe mutima n'abantu bennyini abadde babeerawo nga balonda omubaka wa paalamenti mu Buganda nga bw'ayimirira mu paalamenti okwogera naawe okkiriza nti oyo gwe baleese mubaka abakadde bava mu Buganda tebeemotya twala ekyokulabirako mu 2000 baasala Wakiso district ne bagijja ku Mpigi bakansalazi baffe bonna bwe twali twasindika Empigi abaalinga batuteeseza bw'obatunuulira ne kanso ya Wakiso yaliwo okuwola mu 2000 paka 26 okkiriza nti baali babaka bakansala baali bakansala ng'era kibajjamu ffe ne tujja 2016 paka 2011 mu yaffe baali bakendedde bali abanene twalimu abensa ku 35 twalimu abensa nga 15 nga 20 omulimu gwabwe gubaleesa gwego gwa kusekendinga na kulemesa biteeso kati ate ya 2011 2016 bwe wagitunuulira eyo ate yali teweramu bansa 10 kati ate mbuuza eriyo olwaleero eriyo sibe bakansala ono kansala byabaviirayo n'abakuba kibooko n'abakuba lembooko nga yeewuunya okubanga baganya okuba abawangula wa NRM abawangula atya nga te bebasingayo obungi nga te basingamu obungi aga bano kambagire obugizi ne bakuba emboko kati nabwe ebito bibize bikyuka mu paalamenti nti kati ku babaka ba Buganda 706 abali directly elected bali 708 kwogatta n'abakyala tulina districts ziri 20 mu mmeka kuba bonna amu tulina 17 abiri ndooza mu 39 bwe batyawo bw'ogenda okubatunuulira n'ojjayo bujja omusibaka omu eri n'ogamba nti kandete Abudu Katuntu bw'omuteeka ku minzaani n'abaffe wano e Buganda toyinza kuweza abaka 30 abajja mu kantuntu omu abajja mu kantuntu bw'oleeta omukyala ng'oli Iron Lady oweerango eyali omugenzi Margaret omugenzi Cecilia Ogwal Atimu Ogwal
n'oleeta ababaka bafuwano mu parliament abo bonna nga abo bamenye mwalimu ne kuba Alice Alaso mwalimu ne kuba abo Ugenga Latigo kati Buganda Winnie Kiza kati Buganda omu yekka bwati kati nebonoonya ababaka abakyala ab'omu Buganda n'onoonyayo mu bwati ayinza okuyimirira ku level ya debate ne Winnie Kiza akubula naye ekyo kyonna kigenderere kubanga ebisinga okubbibwa mu parliament bya Buganda engeri yokka gye bayinza okubinyagamu kwe kuba n'abakulembeze abo bannamba lujega era abantu bafuba nnyo okulaba nti Omuganda yakola ebyekisiru tunuulira Kiddu Makubuya omusajja yasooka okufuna first class degree mu mateeka e Makerere ng'ajja okutaputa oba Kiza Besigye ng'ali mu kkomera asobola okubeera nominated byataputa nga bya kisiru nnyo ne baleeta vice we nga mwana yamusomesa ne Makerere amateeka yoli naawe entaputa entuufu era Kiza Besigye ne bamuwandiisa kuba presidential candidate. So kati Buganda efulumya bikonye tunuulira Sam Mayanja y'omu ku baminisita abali mu Buganda ng'atambula ayimba n'erinnya lyetuuma Dr. Sam Mayanja naye ng'obwa dokita obubwe bwa street preaching. Naye Dr. Wataka street preaching okubuulira enjiri ku kkubo bwe bwa dokita bwe bana bakyala buyitako nga baleekaana Yesu mulokoke yeyo doctorate ya Sam Mayanja naye abantu abasinga obungi bali mistakeninga ne balowooza nti agiina mu mateeka bagiwa nebbala muya zezo digwe kati biri mu gavumenti ya Museveni kati abasinga bagenda ne balowooza nti eyo doctorate nga bw'ogiwulidde nti PhD eyaffe gye tusasoma era badde bamanyi nze nga mbazibula amaaso nti otabangako PhD nakandi kongambye nti okwatombako omu okuva eyengulu n'omusuula mu Buganda n'obanga agisuddemu ensasabbi waliwo baka oba eyo area gyava mbagitabala bamwita Alion bamwita Alion abeera nnyo mu parliament omwo abuuza parliament speaker lwaki twagala tudibatinge ku nsonga eno mumpe ensonga naye aba Buganda bonna nga bali bati nsonga ya commissioner nga bamuwadde 5 gate n'omwanyiga so wetwe tutambula Mwami Ssewandaggye nkyali ku nsonga y'abantu bano Mpuuga owekitiibwa Mathias Mpuuga n'abantu bano benja okugamba nti beyateeka oba beyawabya oba beyatambuliza ku layini ye tukkiriza nti mubali bemmenye yeyawabya oba be bamuwabya anti Mwami Ssewandaggye mulimu nakulaga nti yakikulembera naye ng'ateeka gologoosi kaabali waliwo abamuleta bamugamba nti gwoba otukulembera labayo Mwami Ssewandaggye mulimu bali bemmenye nga bo gyali abalya n'enseekeezi sebo emisege ejambadde amaliba gende kanade mulimu abalala akagurupu akeetonda ku Mpuuga andi akagurupu ako kaleeta Kyagulanyi nga kamulabye nti muyimbi ne kalowooza bayinza okukozesa Kyagulanyi ng'eddaala eri batuusa gye balaga kale Kyagulanyi n'abatolokako ng'ate ye mulala ng'enkola ye eya ghetto ndala nnyo ku yaabwe kakati ako kali frustrated tabamanyiwa wakudda tebasobola era balowooza nti Kyagulanyi kyekizibu kyabwe so si Museveni naye ng'ate Museveni atwawudde n'atuusa ku leve eyo kyekizibu ky'eggwanga ekisinga okuba ekikulu bw'otunuulira omubaka Joyce Baagala teyalina political background nabulidde bagamba mbu ayagala nakwetonda kukomawo teyalina political background teyalina era abalonzi tebalonda Joyce Baagala abalonzi balonda Ambulera bw'otunuulira omubaka Julie Kakande ow'e Masaka n'okumumanya simumanyi ate nga ndennyo mu byobufuzi kiri awo kikazi kinene bwe kiti bw'otunuulira n'omubaka Abedi Bwanika ono yali yalemwa buli kintu alina ekibiina kye nga yeyekka ye pulezidenti ye secretary general ye chairman ye muwanika ye memba buli kimu nga kiki eyakikwata n'akisooka kibiina kyange sooka osigalawo mala ogende Magere eno ndabe afune amaanyi abantu abo benjogedde abasatu bwe batuuka mu parliament ate beefuula nti bawuliriza Mpuuga okusinga omuntu omulala yenna era abamu babakazaako nagwe bafuutu soja wa Mpuuga bafuutu soja ba Mpuuga abantu abo Mpuuga n'abayambako okudda mu parliament tayinza kubayamba yadde olunaku olumu wadde nga basuubiza okubayamba nakyemalira bw'aba akola emirimu gye nga ye
mu nkola ye yonna ey'ebintu bye nga bw'ateeka okubikola ebyo abibala Nakyemalira olwaleero abala kinafuya balala bw'abala ekinafuya abalala kitegeeza ki nti ye yaba asigaddewo omanya wakula ennume tewakuleemu nga tezirina ziraawa naye bwaba waziraawa emu ekola ki ekula era ennume ekulawo ng'oli ayagala wabeerewo emu kati ye yayagala ebeere nga yennume ki nga yennume ku kyalo eriko kakati bwebanga yennume ku kyalo eriko ng'era kyayagala olina okumanya nti ekyo kyakola. So bano entambula gye batambuzaamu ebyobufuzi byabwe Nakyemale bwatu bw'abaagala butereevu era ekyo kyagala bamukolere kubanga gye bakoma okunafuya ye gyakoma okusigalawo nga ye munene. Era so kitegeeza nti w'emikisa mingi nnyo abantu abo palamenti eddako e12 obutagibaamu. Ate kakati anti gye bali gye babalondera nkugambye tebabalondanga bo tebabalonda ku meriti abantu balonda ambuleera bw'obajjako ambuleera ate ono balaba ddi mu palamenti. Ekyabaleeta oba omaze kibajjako era bw'obona bajjako ambuleera nabo bajja kuba bakoze eki ababaka nga Twaha Kagabo ate ye teyajja Wampuuga yagenda wa Piraawo ani omulala yagenda naye ne Kakembo oba Piraawo ani omulala Kakembo tategerekeka yeebulizabulizaawo akyali wa Mao alabika wa DP ndoze ya Mao naye agenda wa Museveni nenze teri kyenjagala ku Nobert Mao nga kusaanyaawo DP ali serious DP kyeyatukola ffe abaludde mu byobufuzi nayo kyali kinene twatandika ebyobufuzi twatandikira mu DP era Nobert Mao ogwo omulimu gwe yakola okutugirawo DP nze si Nakyemale yamuwaana ogukola nange mwebaza Nakyemale yabawadde emirimu Mao akoze omulimu gwe mu butuufu bwagwo naye era Katonda yamuyamba kwe kumuddiza obulamu Mao yali afa anga yingini bansibe abagitwala Nairobi Nakyemale n'amusibira yingini n'amuzza engolo omusajja yamusiba yingini ali Nairobi era awo wagamba tayinza kuba ku gavumenti naye ye kiyakola yafuniramu ne kuba n'emirimu yafuniramu banne emirimu basiganda Bampuuga bo bafunye ssente anti nakugamba ddiru yaabwe yali ya biliyoni 19 ze baasaba Museveni nakkiriza nti ajja kubawa 8 ku 8 n'abawaako 4 ku 4 ne bafunako 3.8 nga balina gwe baali balina okuwa miliyoni 3.8 ne batazimuwa ne bamuwaako 2 ne bamulimba nti ezo ze tufunye so batambuza mirimu kati ate n'agenda maaso n'abalinyira era bo balaba kuba beevuga ssebo tebalinga nze kati atambuza ebigere mu kapale kana akasiiwuufu basajja banyirira bo balaba kati siri ayolesa mubiri sebe bali abali abedda okunoonya basajja bagumu ate kati basajja bagundi kati mukaako omuyita nako n'omulemu mutegeera ne bw'okuba essimu tagikwata bw'oba oyagala kigezeeko mukubireko omugambe ni mukaako nkwetaaga naye wano wetuli teyavangawo takyakwata simu so abasajja bano abamu banaakwatibwa ekinyegenyege ne baddayo ne basaba kaadi mu Nuupu ebyobufuzi kyekintu ekisinga okuba ekibi ennyo bw'obanga okyali wano ng'otambula ogamba obanga omukazi ali muleeba omukazi ali muleeba omusanga ng'akaaba ng'akuba endulu ng'agamba siriddamu kuzaala wagenda okuyitawo omwaka gumu omusanga akomyewo muleeba n'ebbute eddala kati ebyobufuzi gulinga mwenge buli lw'ogunywako oba ogwagala n'enkya na luli kati era bajja kukemebwa era bajja kudda owe waffe Wakayima Musoke Nsereko nakati akyalowooza nti kaadi yiye era amanyi nti mbaka wa palamenti ekisanja ekiddako yakiwangula dda tamanyi nakumanya nti Sewanda gye MP addako Wakayima Musoke kaadi olwokano olwalimu ani naani okumuwa kaadi sikyajjukira naye nze mmanyi bumanya nti kaadi baagiwa Wakayima Musoke Nsereko omulala gwe baali baagala ogiwa yali Enoka Musoke omulala yali ali awo Kaweesa we Katooke eyo chairman naye naye yalina ebizibu bye ng'omuntu naddala mu bulamu bwe nti obwongo bwe kaze naku zomugamba nti buvaako obwongo bwe buvaako era kaabula kata oyo yennyini akole ki afune kaadi eyo bagimuwe kale kakati babanga tebasobola kugimuwa tolina kyoyinza kubagamba naye ekyomukisa omulungi nze nga bwe nakugambye abantu bano bonna Bobi Wine amanyi gye balaga buli omu amutunulira amulaba era abatunulira abalaba motives zaabwe aziraba n'abatali mu struggle abalaba kati ffe kyetumusaba aleke kugamba kiri nti ghetto bwetajje mu palamenti ejja kugenda muki
mu ghetto nti parliament bwetagende mu ghetto ejja kwesitula egende butereevu mu kimu parliament kati kyateeko kitunuulira nti wetulaga tetwetaaga kifaananyi kya people power mu parliament twetaaga brain power mu parliament ky'abantu yes kubanga wano wetuli Museveni ayagala nnyo okufiira mu bukulembeze bw'ensi eno naye tugenda mu transition ayagala tayagala obulamu bwe tebukyasobola birala byonna asobola bikiitinga but waliwo omuntu omu yekka gwe batakiitinga katonda osobola okukozesa babyabakama amaanyi akyagawulira amaanyi bangi bagawulira era tewali n'omu yandi agadde kufa gundi yakugamba wano sebatta nti kyetuva tuzaalibwa nga tukaaba ate ensi tugivaamu nga tukola nga tukolima tugenda tewali amatidde so ensi eno kizibu nnyo okugimatira that's why ojja kusanga tibagambye Elon Musk ye musajja asinga kati obugagga mu nsi yonna naye akyanoonya ssente Warren Buffett alina ne wasasula akakadde ka $1 kamu ayiseewo ennyonyi ye ekiro ku ssaawa nya kubanga amateeka ga state eyo tegakkiriza nnyonyi kuyitawo ng'essaawa ziweze 4 ez'ekiro naye ate ye gy'akolera mu woofiisi ng'adde ewuweeka ayina kuyitawo ku ssaawa 4 ez'ekiro kati asasula akakadde ka $1 kamu buli lunaku okusobola okuyitawo awo naye nga ye mugagga asinga kitegeeza nti akyanoonya ssente wadde nga yazirina so tubitegedde mu mbeera eyo oŋambye nti abantu bali abawaŋŋanguka n'empuuga bayinza okwewunza nga bannabyabufuzi najje sebongerazze ku kitebe era bajja kujja bannabyabufuzi baswala tujja tulya nga Jesse baagala kimekani walaba saanya ono yakava mu kkomera ne banne ebigambo byavuma Bobi Wine wabiraba obungi bwabyo naye yakeera ku makya ne yeekaabizaako buziga ku NTV era enkeera ku makya wamusanga ali wa Bobi Wine ng'ali awo yeetuuzizza nabano tebaswala bajja kwetuuza ku makya nga tulaba Abedi Bwanika agenze kavule ng'ayagala kaadi naye Abedi Bwanika ne bwe badde ng'ayagala kaadi abaana abo b'obalaba Foot Soldier beekavule tebayinza kukkiriza Abedi Bwanika kuyita ku geeti okujjako ng'anoonya kubasibya nti baamusse nini bwalinyawo bulinya bwali olaba kusenga kuyalabika ku kusejjirinya bali kubida Abedi Bwanika ne bameketanga abameketa ebiberenge kati bagenda kwesimbirawo mu kaadi kyabo kuba ekintu kya mpuuga ekyo kireka kisinde bajja kujja mu piraawo egwe kyampuuga kyolabanga ekisinde kirindeko eddakiika ntono nnyo kigenda kufuuka political party banakiwandiisa era abantu bangi nnyo nze balabanga mwami Sewandagi opakuse nnyo tewaligenze mu NUP bampuuga bagenda kujja n'ekintu kyabwe ate kiyinza okuba ekyamaanyi ne kikwatayo ne mbagamba nze sigoba byamaanyi bikwatayo senga nali ngoba byamaanyi bikwatayo mu kulonda okwebadde naalibadde neesimbiddewo ku kaadi ya NUP naye nedda mba ne principles zange nti nina values zenteekwa okukuuma nina principles kwentambulira so abasajja be abaali baakona mu byobufuzi bakikati bagenda kufuna omukisa ba mukaaku ba mawike bakyasobola okufuna omukisa ne bafuna ekibiina ekibaleeta ebajja kujja n'ekibiina naye kyolina okwebuuza kimu bwe banajja banaawangula ekigendera kyabwe kikulu si kuwangula bagenda kuyamba kandidate wa NRM kuwangula twala ekyokulabirako Nansana municipality Kyagulanyi kaadi agenda giwa Senta Musewandagi kati ne Wakayima ne yakwate ya DA yani anti Democratic Alliance ya mpuuga nga bali sponsored by Pirao kati ababiri Senta Musewandagi ne Wakayima Musokensereko batambule Kasule Sebunya ayitewo nga aniginanga embuzi yasize entamu ngayambadde NRM ye kuba ne mukalulu ajja kuba yakuba bukubi jambo nga Senta Musewandagi ne Wakayima Musokensereko bebeevuma bokka nga yite bamuliko nga bo balaba kati Museveni yeyagala anywa kacaayi Kyagulanyi nampuuga ate ne Kyagulanyi tamuliiko kugambe Kyagulanyi wamulabye ng'ali Dubai yagenze na kapere kati tiimu NUP yerwanagana na tiimu ki ne tiimu mpuuga ye Museveni akuba bulati alinga omufu omubatizi nga tumaliriza njagala twogere ku ebyobufuzi by'omu Kawempe wetuukidde olwaleero ng'abantu abasoba mu 10 bamaze okulaga interest mu kifo ekya Kawempe North nabane njogera ne Commissioner kakiiko ebyokulonda Professor Simba agamba nga Ssemateeka bw'alagira nadde mubuuza naye nga mwemba manyi government manyi okwewunza ne mugate wali ssente biki nagamba yadde omwaka guwedde ne tugenda kuteeka akalulu ako government esobola kwewunza mu by election etteeka lye ligamba nti ekifo ky'omubaka wa parliament tekisobola kubeera vacant okumala ennaku 6 ne bwe twalibadde nga tubuzaayo emyezi 3 zenkaaga zo zina okusooka tugende mu kalulu kali aka 226 ng'ekyabulayo emyezi 3 era twalitegese okulonda
omubaka wa parliament n'abeerako omwezi gumu ne tuddamu ne tulonda. Naye bakikolako ekisanja kino ekiwudde bano abawala ono omuwala mukwano gwange natandika naye n'omubaka w'e Kasanda Flavia Kalwe n'Abagabe ono omukyala w'e Busoga eno Rachel Magoola akalwa ako akabaleeta baali babanominatinga dda oba emyaka ng'emeka emabega gavumenti negamba ssente eziteeka akalu kammwe tewali mulinde generation era ebitundu byabeerawo nga tebirina babaka ne balina generation naye anyway kyembadde nkugamba nti mukawempe essaawa zino abantu bali mu 10 abaakamala okuvaayo okulaga mu banno be nasobodde okubanga netegereza kuliko Mutazindwa Muhammad mumanyi bulungi kuliko Magala Umaru kuliko Luyimbazi na Lukola Council kuliko Musitwa Ismaili kuliko Mulumba Mathias kuliko n'abalala bangi kuliko ne Alex Ruswa Luwemba. Kati bw'otunulira abantu abo bw'oba weetaaga mbaka wa parliament ngeri oli mu NUP nga kyoyagala okimanyi manyi baganda bagamba nti ow'obusangabi n'ataafumita akootakoota naye bw'oba oyagala mbaka wa parliament olina kutwala Luyimbazi na Lukoola Council na Lukoola bw'oba weetaaga foot soldier mu parliament ojja kutwala Mutazindwa Muhammad kati abalala sibalaba bw'obanga gwe obadde onoonya MP onoonya legislator agenda okubaga amateeka agenda ogamba speaker nti awunedda nti kino si kituufu neetaaga Luyimbazi na Lukoola Elias naye bwe mba njagala foot soldier nina kutwala Muhammad Mutazindwa naye bano bo beetegekera ddaba foot soldier that's why bwe baali mugikwateko togikwatako wala abayiwa amagye ne speaker n'agayita ne gajja mu parliament ne ku tteeka ly'emmwanyi era gazze gabakuba embooko kati enkola y'aba foot soldier Mwami Museveni yagyetegekera nnyo era Mwami Museveni enkola y'aba foot soldier manyi Museveni muntu akoppa ennyo walabye w'ekkongo yasse ba foot soldier tekikwewunyisanga nga Museveni yasse ba foot soldier wano ne babakwata ne babasaako ebisangosango tunuli omusango gwa Kizza Besigye oguli mu court martial eri guno gwe yaddize Kenya bazze ne bakolako amendment ne bateekamu ow'amagye suspect number 3 nga bamaze okulaba abannamateeka balukwa Besigye bali mu kuwakanya omuwozesa mu court martial kati suspect number 3 oyo bw'oba oyagala okumanya omusango gwe omugaso gwe ogwamuleesezaawo noonya omusango gwa Bright Africa Gabula atone General versus Bright Africa Gabula omusajja oyo bamukyajinga treason ne bamusalira omusango gwa kufa naye ng'omukyala alumiriza nti baakolanga naye obuyeekera abalamuzi gwe basinzirako okusalira Gabula Bright Africa nga Gabula Bright Africa tamulabangako era nga tamumanyi n'ebintu bingi nnyo baloyazi ba Gabula Bright Africa bakuba ebituli bingi mu bujulizi bw'omukyalo oyo abalamuzi ne bagamba nti waliwo bino na bino na bino na bino kati ye mukyasajja oli gwe baagasseeko era twagenza okuzuula ng'ow'amagye oyo gwe baagasse mu musango gwa Besigye ate convict abadde alina emisango olwedde nga baamusalira nadda bamugye eri bajje bamuwozese buli gwanakkiriza nti Besigye nze namuteeka ndowooza n'ekira kyongera okunyweza ensonga ya Besigye okuwozesebwa mu court martial kubanga baba bakutaddeko munnamagye mu mwakola ebyobuyeekera kitegeeza omunnamagye tawozesebwa mu court naye ffe twemedde kantugamba amateeka gagamba omuntu wa bulijjo tawozesebwawa mu court martial. Omwana ono muboyogedde ngambye nti bwoba oyagala foot soldier kati mbadde gamba ekyo nti ba foot soldier Museveni yabeetegekera nnyo Museveni talina kyatyanga foot soldiering kubanga yakirabako kyatwala ba dictators ab'amaanyi omusajja kano Muammar el-Gaddafi twali tumuyita na president wa Africa enkola y'aba foot soldier yamujja mu buyinza Omar al-Bashir owa Sudan nkola y'aba foot soldier yamujja mu ekyo Hosni Mubaraka nkola y'aba foot soldier ye yamukola ki ye yamujja mu buyinza ne wani South Africa Malema atabukidde Ramaphosa yatabukira Zuma ate nga atabukira yasokera kutabukira Mbeki n'atabukira Zuma n'atabukira Ramaphosa naye nga foot soldier kati ye nkola Mwami Museveni agyetegekera nnyo
era asobola bulungi nnyo okukola eby'Congo gye walabye oli ngatta ba foot soldiers 17. Kati awo yensonga lwaki nze mwabo Mutazindwa naye mujjako ne simutunuulira. Mu bantu abo ongambye Mutazindwa nti oba oyagala n'alinnya ku mmeeza ya sipiika anawamba omuggo guli anawamba Messi oyagala Mutazindwa. Naye bw'oba onoonoonya omubaka agenda okuteesa nina kutwala Lwimbazi na Lukoola. Omwana ono foot soldier w'omugenzi ye muleseewa. Maama we yeyapamye mu bintu bye. Maama w'omugenzi Alex Luswa Luwemba ate n'akola ekyekisiru n'asiramuka. Kaakati ffe abasiraamu tukutunuulira nti ekikusiramusizza kubanga oyagala kukola ki? Oyagala Ntebe essaawa eno. Kubanga Ssegirinya alwala dda n'amanya nti alifa ono. Alex Luswa Luwemba yalibadde yasiramuka dda nga ne Ssegirinya akyalina mu kkomera. Ate era ne Ssegirinya yali amanyi nti agenda kufa. Okusinza ku bye baali bamugamba abasawo. Nawulidde n'akatambi ke bagamba mbu simanyi ayina akatambi ke yalazaako ebitundu bye ebyekyama. Nenga sinnakalaba kojja okampe. Weekali ng'agamba omusawo yamukolako nti bwe nfanga akatambi kano kate. Kati ono omwana yantandikidde naye okujja ku ground. Nina ekirala kineetegeeza mu mwana ono. Ebyobufuzi wayagadde okubitandikira wazibu. Tiwogenda kuba ka palamenti n'ogwa. Ale kikoya kizibu okudda kuba kansala. Parliament oyambuka bwambusi. So omwana ono singa abadde azze ku bwa kansala mu area eyo abadde ayinza okuwangula with a big margin. Naye ojja kuba MP ate nga no MP bw'ogiddeko tomanyi procedures ogenda kuyita mwezi ekibiina kubanga bw'oba Mwami Ssentamu bw'oba ajjukidde ne Ssegirinya okufuna kaadi eyo si yali asinga mu bakandidate abaaliko. Eyamuwa kaadi yagamba yali ayagala kujjayo kifaananyi kya people power mu parliament. That was then. Kati tugamba ti mu parliament twetaagamu people power. Twagalamu brain power. Brain power yefuga people power. Sudan abaawangula obukulembeze baali bakulembera omuwala ogwo nga wa myaka 26. Kitegeeza oyo omuwala yali akozesa brain power n'afuga people power n'agikozesa kyeyaga kyetwetaaga. Enkola ya civil disobedience Kizza Besigye yali agitandise ogizimba ne tugikuba ne tugitta. Katulina kuddamu buzzi kuzimba bupya kye bayita civil disobedience. Yes. So kati mu mbeera eyo kitegeeza nti omuvubuka ono Alex Luswa Luwemba ayinza okuba nga yakoze decision etali ntuufu. Waliwo abamusindika naye era ekigendererwa ky'ojja kiraba mu maaso awo nga ttiimu Mpuuga emuwadde kaadi nga ne NUP ereese candidate waayo then wa NRM ayite mu nkwawa awo. Waliwo enkola y'okulabisa Kyagulanyi nti Kyagulanyi mu bisajja mu binnyo tawadde mwana kaadi omwana yatambulanga ne Ssegirinya. Waliwo enkola y'okulabisa anti era ne Ssegirinya bwe yali Kyagulanyi amuwa kaadi tewali yalagira Kyagulanyi nti wa Ssegirinya kaadi n'akakiiko kaali kagiwa Kidandala. Kakati ebyo omanyi omuntu buli lwabeera mu budde bwe ne bw'okola ekibi tebakiraba abantu beera biranyo gamba nti Kyagulanyi tasobya Kyagulanyi takola bino tekitegeeza nti yali tasobya naye ali mu budde bwe ne bwakola ensobi efaanana abamuwagira tebajja kugikola ki gikola era tebajja kugiraba. Kati awo n'abalwana ne Kyagulanyi bakootakoota mu gaalumondi. So omuvubuka Alex Luswa Luwemba mulaba bambi agezaako okusula bu video adde yalonda embwata ze mulonzi wa mbaata. Omusajja bwe yagamba awo nti ebyobufuzi ebikulemye ogenda olunda embaata. Kale simanyi bwe kinaatambula katulina nominations naye ffe weetuli nnyo NUP yena candidate gwe n'atuwa mugenda okubira omudomo awo wennyini awo tulabe nga addamu n'awangula. Naye kirungi Mutazindwa si wa NUP kijja kutuyamba. Mutazindwa oba wa FDC Mutazindwa n'ebipande embira bivaamu ka bululu. Musajja wa FDC naye kati ennaku zino abantu tokyayinza kutegeera engeri FDC ogundi gye yagitundamu NRM kati abaana baayo abasinga obungi bamulekwa. Ani atunda FDC? Power. Amuli ati oboyi. Oba yasanga byakyankala dda. Yali ayagala dde ogitunda. So Museveni afuna omuntu amwanguyiza naye ayanguyiziddwa bintu mu byofuzi ate mu bibiina ate byali byamaanyi. Museveni yalina omukisa munene nnyo era nze
amanye ebyekirogo nti mu nsi eddogo libaayo omulogo wa Museveni alina amaanyi mangi baga oyinza okumanipulatinga ekibiina nga DP ekyatandika mu gyenkaaga omuntu atalina diguli n'omanipulatinga aba diguli ne bakola ebintu nga bya piwano kale wetulaga tuyinza okulaba ku bakadeti abanaaba ne posta nga ziriko DA nga wansi kagamba Mpuuga Maayirida bajja ziteeka mu kala myufu balina kikala kyabwe awo kiringa kiyero Mpuuga Maayirida olaba ne Masaka tasobola kwogera yagenze n'abagamba nti Kyagulanyi nze namubalaga wabawulidde ndi twala kuli kwenda huko kuma mama yako ne bagoba si bulanga oyogera ku bukulembeze bwa Kivumbi nga agenda okutwala Buganda nakugamba era nkiddamu Muwanga Kivumbi nze gwe mmanyi gwe nkolaganye naye okuva mu Popular Resistance against life presidency talina kyanjawulo kyagenda kuleeta mu bukulembeze obwo mbadde manyi omusajja ogenda kumuwaana nti Kyagulanyi yalonze peesa ye ng'omuntu obusobozi bwonna abulina naye omutima mwakolera tegujjayo obusobozi bwe guyina omulala gwe guyamba alinamu mpugalizimu n'abaana bennyini abasinga obungi bamukaaba bukodo wane waffe Buganda ku bwavu obuliwo obukudde ejjembe toyinza kumobilizinga abaana nga tobawadde ssente naye mu ggulu ekyo ekifo kyetaagamu ate obuggulu nze kyenkakasa obulungi obuggulu ekibusomesa DP buli muntu yena alina background ya DP mu ggulu abasajja abo twagamba kati mu bwavu buno obukudde ejjembe toyinza kukozesa baana ng'enkola yoyo ate n'obuvunaanyizibwa alina bungi ye ssentebe wa paaka ye ssentebe wa kabondo k'ababaka ba Buganda mu parliament kati ate n'omuwanga ye vice president wo mu Buganda ebyo ebifo ebisatu bingi nnyo kiba kyongera n'okutunafuya kiraga nti NUP terina bakulembeze kubanga bwe beeyina abakulembeze abasobola ebifo lwaki ebifo bisatu byonna ebiwa omuntu omu ate NUP mpya ate ababaka baayo abasinga president walondako bavubuka kuba akajja nga bagamba aleseba historicals aleseba genius mu history wa eggwanga n'ebirala ng'ebyo ate nabo abakadde abo bwe batebwabawa olaba ebigendwa bya bibatuukiriza biba birala naye nze siina kyamaanyi kyensuubira mu Muwanga Kivumbi kukola lwaki nkugamba nti siina kyamaanyi ebbanga lyabadde ssentebe wa Buganda Caucus nga ne ba Muyanja Ssennyonga ne Kiwanda abaali aba NRM twabawulirako ko nga at least balina kiboogera nga ate tumanyi nti NRM ye mulabe wa Buganda asooka naye nga twabawulirako ko naye nga ye tetulina kantu konna ke tumuwuliramu okujjako okumulya ku Radio Simba ne CBS nga kwatugambira nti nze mubaka nze nkulembera ababaka ba Buganda naye nga bo ku ground tetubalaba ne kibakoze tetukiraba abaana ba Buganda abavundide makomera nga ta stage nga yombeera yonna egamba nti balwanire tubasikeyo ate nga n'abamu ba mu kibiina kye abasinga obungi kubanga yalize mu capacity ye nga ssentebe wa kokasi ya Buganda nze nina ekintu kimu kyokka kyemmutyako kwe kubanga abasajja abo bakyali bonna wamu akabinja kalimu Mpuuga kalimu Nambooze kalimu ono omulaye teyadda ono waawo ne kati gwe balabira mu UID ogamba Kasibante kalimu munnamateeka ono w'Ebusiro omukwano gwange Medad Lubega Segona naye muggulu oyo Allah wakwata Musa wabanga akwata mu meter box y'amasannyalaze gayinza okumukuba abo tosobola kubaawula ne bw'omuuna ekifo oli lyakubiro ly'akasimu kalimu ne Elias Lukwago naye Kyagulanyi naye ayagala okufaananako Museveni alina ebintu bingi byakoze nga abalala byabalema tomanya wayinza okubaawo ekyamagero sibula abantu Muwanga Kivumbi kyakola banyabo ne basebo nze byenjogera biba byange londamu ebyo byokka ebinaakugasa nkugamba bulijjo nti faanana enjuki ekka mu kaabuyonjo nga buli muntu alabawo bikyafu naye nenoonyawo akalungi katono nnyo bwe kati neekagata mu birungo byayo neekola muhane ofaanana ensowera ne bwe gwa wayonjo ekyafu wazaawo yo buli weegenda enoonya bikyafu buli weegenda efaanana bikyafu so nkwewaza nnyo gwe omuwuliriza wange okuli ebigambo ebyo ti akasajja kayogedde kiti akasajja koogera akasajja kabadde ne Kimbowa naye baba akasajja koogedde kale akasajja koogera londa mu byogedde naye koogedde ki mu byenjogedde funamu ekirungi kyofunyemu kibuulira omulala
ate naye omugambe akibuulira omulala. Ekibi kyonsanzeemu nkubira akasimu kange ombuulire nze kennyini nsobola okukyusaamu. Oyinza okuba nga ontegedde bubi oba oyinza okuba nga okunoonyerezaako okuwakola si kwe kwange, ate oyinza okuba nga gw'onsinga n'okumanya ku ekyo naye nze nagaana okukkiriza nti buli awali omumanyi waliwo omanyi akola ki nze teri mumanya nsinga kumanya byenjogera, aliyo twenkana kubimanya so si kunsinga kubimanya. Abayinza okuba nga bakwetaaga obayambekolera ku nsonga ez'ettaka bakufuna batya? 0702 43 88 52 oba 0772 43 88 52 nsonga za ttaka. Consultation emitwalo 100 gy'osooka ku ssimu yange nga tonnankubira. Ate abantu togobye bagobe abagasooka kwebuuzeeko alokasindika kasindi siri wa charity ekizibu kyo gwe mulimu gwange. Obiteekamu obudde n'obisoma? Obiteekamu obudde ne mbisoma nja kunoonya gye ndi senze gwe kummalira biseera. Omanyi abantu akumalira ebiseera n'agamba nti nnoonya ttaka lyakugula. Naye nga yagambye ne Kimbowa naye amunoonyeza ettaka, n'agamba ne Sembatya naye amunoonyeza ettaka, n'agamba ne Mukiibi naye amunoonyeza ettaka. Mwena n'abagamba ekintu kimu nti njagala kugula ttaka. Kati mwena n'abateekako naye ng'alina waayagala okukola ki noonoona ebiseera bwe noonoona obudde bwo ate n'akola ebirala. Kati nze obudde bwange bwa mugaso nsoma amateeka emakerere. Kati okubukuwambale naawe nga njogera naye nga byengenda okwogera tolina kyogenda kujjamu waakiri busasulire mbukuwe naye tolina kyojjeemu oba olina kyompadde. Oyo ye mukadde waffe Ssentamu Sewandagi, musajja munnabyabufuzi omugundiivu. Ebintu bino ebyobufuzi abaddewo nga bikolebwa ate abimanyi. Oba yali watandikamu iwaidi? Sigibangamu, nze nava mu movement. Ene ya Museveni? Movement ya Museveni bagita NRM. Naye ffe twagiwandiisa ne Muzeeyi Bidandi naye ate tetwagifunamu kaadi era ne batugoba. Kitegeeza twali mugendo ebyo olimpitano nombooza. Ompitanga nombooza ku mboozi eyo nenkubuulya bye ebintu mbiruddemu. Emboozi ya Folanasa eyo nange njagala omuntu aginnyomiza. So bw'otyo n'ojja n'ova mu movement n'oyingira ne tukola PPP. PPP ya Bidandi ekibiina ky'ebibufuzi kyokka kye nnaabadde nakyo, sibangako na kibiina kya byabufuzi kirala kyonna. Ne FDC teyampa kaadi yayo. Reform agenda ejja mwaka ki? Reform agenda ya 1999. Tewagyesoga? 1999 saawogera ku reform agenda. Alali musajja wa Sebagala nnyo. Sebagala bamala omuwa ssente abagire Besigye n'eŋŋaana n'ensala eddiro n'enzirayo n'empagira Museveni. Oganze sigenda naawe? N'empagira Museveni. Bino ebyammawo abaagenda ne basiranda n'abateeka mu kikapu n'abatwala. Era mu kalulu ka 2 nawagira Museveni. Bambi. Ne muvaako 2-3. Okuva olwo ne gye buli eno tukubagana. Ne sande kinaggwako. So buvaawo oyingire FDC? FDC saagiyingira. Bampa buwi kaadi okuvuganya ku bwa Lord Kansala. Naye nga sali memba wa FDC. No, Kagabo ojja munenya ekintu kimu. Nze era ekiŋŋaana okuyingira mu bibiina by'abalala. Toyingira mu kibiina ky'abanno okukyonoona. Bw'oba oyagala kuwonoona togendayo. Banno balekera ekintu kyabwe. Neeyingira mu kibiina bakuwe kaadi yaabwe, tambula nabo. Ekitegeeza Mwami Sewandagi, mu bulamu bwo bwonna kaadi z'ebibiina z'oyina ya People's Progressive Party movement gwali mugendo teyalina kaadi. Oyina ya People's Progressive Party yokka ye kaadi gye nnyina mu bulamu bwange. Bayita membership card. Eya NUP tonagifuna? Sinaba kugifuna naye ng'ate ndi memba wa NUP. Sawa no kyewunyisa. Kyewunyisa naye tujja kwogera okubaga tukigenamu. Kale munzikirize ate mbanjulire Dr. Richard Ssenjobe owa Biva Organic gwe nalina okusomozebwa okwenjawulo mu ndwadde. Oyina ulcers, oyina pressure, oyina hernia, musajja tutambula bulungi mu nsonga ezimu oba endala. Kyala tufuna mbuto, oyina fibroids ebizimbe bikwata abakyala. Bw'ogenda mu nsonga zammwe ng'abakyala olumizibwa okufaako obufi. Oyina ulcers tokyasobola nagenda ku mikolo. Buli wotuka ku mikolo ogamba banaagabula ddi emmere ngenda kufa. Bw'olaba ogabula n'ojjayo omuwogo gwe wazze nagwo n'abanga jjajja wange ng'atambula ne katunkuma. Ng'atambula ne taata wange yalina kaamulali. Nga kaamulali oyo bamusekula omubisi. Bamusekula ne bamutabulamu omunnyo. Kati ne bamwanika n'akala.
kati ng'abeera naye mu ttuli y'ekyayi ajjayo n'asumululako n'anoonako nga alusayizi mutabukidde ye jjajja atambulanga ne katunkuma omunoge nga tumunoze ne tumukongola bulungi nnyo then n'omunwe gwa muwogo omubisi omukalakate n'ameketako singa aba agenze oba ku mukolo oba wa ne balwawo gaba emmere ng'aba afa. So ebyo na byonna Dr. Ssenjobe ajja kubanga akuyamba, ajja kubanga akujjanjaba. Ali wano Mengo ku Beef Organic. Bwobanga oli Mengo ku kooti y'Emmengo ogimanyi bulungi nnyo, opposite waliwo ekikuba kita Ham Mukasa Road, waliwo n'abakyala abatunda omwenge omuganda. Awo waliwo n'embuga y'ekika Kiramba oba ekyaliwo ndaba bagisengula naku mpitawo nga bagyongerayo naye bw'ogiyitako olwo kampani ya basi bagita Bebeto bonooba ogivuddeko ekizimbe ekyondamu okusiŋŋaana bagita Beaver Organic kya green bwe kiti kiriko langi zaffe ojja kubanga otuukawo ogambe nti Dr. Ssenjobe waali saba kuntaasa kunjanjaba omunyonyole embeera tegyoyitamu naye bw'oba ggwe ng'oli mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo oli Kayunga totawana kujja Kampala genda awo ku Katikomu Hotel waali ate bw'obanga oli Lugazi ojja genda awo okulina na Absa Bank ate gwe ali Embalala nayo gyali bwe po naawe ali bitundu ebyamasaka ate ne Kasana Luwero nayo gyali agenda maaso okubanga ate ajjanjaba mu mbeera endala era mukkirize mbanjulire Dream Restaurant bw'obanga oyagala okulya ku kyemisana ekirungi oba oyagala kulya ku kyenkya oyagala kulya ku kyeggulo ekyemisana oyagala kulya ku mmere nga si nsiike emmere ya boiro oyagala kulya ku luwombo lw'ekyennyanja ekiri boiro oyagala okulya ku nkoko eri ebyennyanja mubisiba mu mpombo kati buli kimu kibeeramu kati tekinologi agenze wala ojja genda ku Dream Restaurant esangibwa e Wandegeya kulina n'akatale k'e Wandegeya mu makubo agabiri erimba liyita Byashara Road eddala liyita Mulondo Road bw'oliyita mu maaso awo ojja kuba osanga Dream Restaurant omukyalo we bamuyita Namubiru ajja kubanga ate abaana bakolako bulungi nnyo osobola okubanga ofuna ky'oyagala babeerawo okuva ku makya mpaka kiro okuva ku Mande mpaka ku Mande bajja kubanga ate bakukwasaganya bulungi nnyo ku nsonga z'ebyokulya n'ebyokunywa awo era ojja okusanga omubisi gwaffe guli ogw'edda ogw'amatooke mu Kampala wano yeka yagulina ogutali mu sukaali temuli mu sukaali guli piwale matooke obanga piwale mbidde mubisi guli gwennyini ogwaffe so yagulina awo era gwenywa buli wemba mpiseko mu Wandegeya abalina emikolo onoonya mwogezi onoonya vidiyo onoonya abana bakazanyiikirizi onoonya bakatumwa onoonya juice omulungi ku mukolo onoonya abogezi analeeta abako anaatuula ewaka nkubira ku 0704 ebigambo bino tujja kubanga tubikwasaganya bulungi n'obanga oli bweru waggwanga ng'oyala kuteekerateekera omukolo gwo era okyasobola okunkubirako emikolo gyaffe mugirabye abasobodde okubanga mugibeerako abagiraba ku mitimbagano abatuwadde emirimu egy'enjawulo mwebale nnyo mwebalira guno mwaka mpya twagala okubakubiriza okubeera abakozi ennyo buli mwaka oguyitawo gubeera gwa ttabbu buli ogujja guba gwa ttabbu teri mwaka gwali gubaddewo sukaali nga wa 200 oguddako n'aba wa 160 ayeyongera mbweyongeze kwamba kagulu so twongere okubeera abakozi ensi eyongera okubanga etunyumira nze muzzukulu wa Kisolo Martin Nchimba wamba ne Center Musewanda tuli basajja baganda neddira ngonge eddira mbogo mama wange wa Nkima nze wange wa Mamba wow. Kale tuba tumidde mukama abakuuma embere bulungi